Ganya ku bifo ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Mukono okuli Sulaiman Kiwanuka ayagala eky'omubaka wa Nakifuma, Amaniyo Sheila ayagala eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno, ne Johnson Muyanja Ssennyonga avuganya ku kya ssentebe wa disitulikiti ya Mukono basibye bakuyega bantu mu tawuni kanso y'e Namataba wakati mu kulaga ebibagwanyiza ebifo bye basaba. We tuli nasomera mu kifo kino ni bad governance, buli bwenguzi ne fuga bbi. Naye ng'ekijjawo ekyo yemmwe bassebo ne bannyabo. Bano nga bakulembeddwamu Yuda Mpiima avuganya ku bwa mmeeya w'ekitundu kino basabye abalonzi okwesiga Nuupu ng'ekibiina ku bifo eby'obukulembeze ebyenjawulo olw'enteekateeka ennungi gy'erina. Ezinga nnya tugenda kulonda ki? Manvuuli. Mbasaba abakulembeze bonna bali ku manvuuli bassebo ne bannyabo batuufu. Johnson Muyanja Ssennyonga ategeezezza nti singa bamwesiga ne bamulonda ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ya Mukono ategese okutuusa ku bannamukono obuweereza obw'enjawulo obutabangawo. N'olwekyo tugenda kukola bino kubanga nze bakakasa mbimanyi kyengenda okukola nkimanyi okusaka munda mu ggwanga nkumanyi ne bwe lw'eggwanga nkukola ki nali nkukozeeko nali mbaleko pulezidenti w'abamme. Ye Sulaiman Kiwanuka avumiridde eby'okugulirira abalonzi. Bamanyiira naye abazireeta muzirye olw'ensonga zammwe mukitegedde naye ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kulonda manvuuli. Mu ngeri y'emu ne Reverend Peter Bakaluba Mukasa avuganya ku kifo ky'omubaka w'ekibuga Mukono asabye abantu mu divisioni y'e Goma okumulonda ng'agamba nti ajjiridde kukyusa mbeera z'abantu mu kitundu kino. Twali ku nkulaakulana ya Mukono, Bakaluba ng'ali ne Haji Ssaalongo oyo gwe mulabye, nga tuli ne Haji Seggayi, nga tuli ne Akireewo, kiki ekinaagaana okutambuza Mukono municipality. Bannina ke neekoledde ebyuma eby'enguudo nange mbirina nga gavumenti bw'ebirina. Lwaki amakubo gano gonna siiga balimire? Lwaki amazzi tegaakolebwe? Lwaki abaana bamweze ndi w'amasomero? Lwaki abaana siibatwale ne bafuna zibbasale? Ono alaze ng'amaanyi bwe gamweyongedde oluvannyuma lwa Sheikh Abubakar Kayuwa okudda ku ludda lwe n'abeera nga yakulira kakuyegewe ng'ono abadde mu nkambi y'omubaka Betty Nambooze Bakireke. Kubanga nze omusaala gwa palamenti sigwetaaga, njagala kunyeenya miyembe gikyemu abantu ba bulijjo makulaakulanye. Awo sente ez'emmotoka miliyoni 3 ebidduka mbirina mbireka n'okubireka ne ntambuza ebigere.